Whatever you have, however mighty you are, whatever arms you have, when the citizens rise against you, you are done. Now, if you hear a Muganda talking, Funga Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies, as we have done in the past. Okuvayo ng'omusajja yeesomye okututta gwe n'omwana kutta Baganda omwana kututta muyaje asinze bannange ekyo kituluma buli omu ate si Muganda yetakulanze maama wange ayinza okuba si Muganda naye ate wamukola bubi nnyo n'olunaku alina ebbwa ku mutima okuva we yawulira ng'oyogera statement eyo olowooza bameka be wakosa Mwami Mayiga nze mbadde nteesa nze sikyusa mu bigambo byange kyenakugamba luli era tenkyaliko nkiyimirirako. It's better you resign. It's better you resign. Ekyo ndakiddamu. It's better you resign. Mayiga resign. Mayiga resign. Mayiga resign. Mayiga resign. Mayiga resign. Yes, mawulire agakagwawo era ge tulina essaawa zino ampuliriza amawulire agafubutuka munda mu State House gandibanga tegawoomya nakabululu. Amawulire agafubutuka mu badnaffe gana amawulire si malungi tuzze tugogerako enkya n'eggulo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nga sinabakwera nga nkuwa amawulire agafubutukira ddala munda nga gano galaga nti n'omukulu yennyini kabwejumbira omukulu yennyini kabwejumbira kaakati no yandibanga eggwanga Uganda taliriimu ng'eggwanga Uganda wenjogerera taliriimu. Lwaki taliriimu? Sooka owulire ebigambo bibino. Kakati no General Muhoozi Kainerugaba gye buvuddeko ya tweetinga era nga no tweeti ze ezimu ku zaasembayo zaali ziri ku mukyala Winnie Byanyima. Kakati no olunaku olwalero wenkoledde akatambi kano ampuliriza nga amawulire galaga nti ono Twitter yandibanga X yakoze eki yamubaaninze. Wuliriza, yandibanga X oba mukutu ogwa Twitter gwamubaaninze okusinziira ku ebyo byaze nga atwitinga, byaze nga ateekayo, byaze nga awandiika, oba si kyekyo ye kennyini nga yawaliriziddwa okubeera nga yadiriitinze akawunti. Ejjukira nti ono abadde alina abagobereza bakwata mu kakadde akalamba n'okusoba. Kaakati nga wenjogerera amawulire gatandise okubeera nga gabuuzaabuuza. Jjukira nti ono yawandiika ku lutalo lwa Isirayiri, Amerika n'eggwanga erya Iraani. Era ono azze atwitinga ku bintu bingi eby'enjawulo tuzze tubibabuulira nga muno mwalimu n'okubeera nga ono ayagala kutemako Bobi Wine mutwe mbu, nga mulimu n'okubeera nga ono yatwitinga nga ayagala kulawa Bobi Wine, nga mulimu n'okubeera nti ono yatwitinga ng'alaga nti abayekera ba M23 abaali munda mu ggwanga erya Congo ono yali alaga nti baganda be era abawagira ku kye bakola yali abasakendinga ng'agamba nti kituufu kye baali baliko. Kaakati nno nga wenjogera olunaku olwalero nga Kagame eyavayo naye n'akkiriza nti awagira abayekera bano amagye ge gonna n'abakulu bonna mu magye ba generals ba top generals baamala dde okubeera nga bateekebwako sanctions oba ziyite ennatti. Kaakati nno nga naye Kagame ayolekedde akaseera ak'akazigizigi. Kati mpuliriza bulungi ng'atambula ne Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa omukyalo ono omusomi w'edduwa ennamba nga bw'ogiraba ku screen yagenda okumalyawo ebizibu byonna ebikusumbwa eby'obulwadde by'ebizibu byonna nga bw'owulira ampuliriza ebiri mu nsi muno ebyenjawulo. Kati wuliriza nsimbudde nga tukyagenda maaso n'okukungubaga olunaku olw'eggulo comrade munnaffe eyamaze okubeera nga afa oluvannyuma lw'okubeera nga ono omukyala yatulugunyizibwa ab'ebitongole bikuuma ddembe. Ono nga yalumiriza nti baali bambadde ebyambalo by'amagye nga beetaddeko ebikookolo ku maaso, wabula nga bano baabakubanga empiso eza buli lunaku eza buli kakedde, era oluvannyuma bano baabasuzanga bali bwereere bukunyegere bute, era nga bano baabasuzanga mazzi. Omukyala ono yafudde era ng'ono bw'aba taziikiddwa leero wakuziikibwa entwetwe. Kaakati nno amawulire agafa ku mukyala wa Mwami Museveni gano nago ampuliriza gabuzaabuza kubanga bangi mugambuuzizza. Twasembayo okumanya nga Mwami Museveni yategeezezza nti omukyala we yali ali ku ndiri era ng'ali wansi, era ng'ono mbu yali amaze okubeera ng'abuusibwa n'agiba munda mu ggwanga erya Uganda ng'atwaliddwa e Bunaayira
okubeera nga ajjanjabwa. Kaakati agavaayo naguno gwaka agali official tetunaba kubeera nga tugafuna okuva mu banene, okuva mu babede abakulu abali mu gavumenti. Era twasemba kumanya ng'omukyala Nalweyiso avuddeyo n'ategeeza ensi nti Museveni yamutegeeza nti Janet Kataawa Museveni yali mulwadde ng'ali wansi, mbu naye yali agenda okuba ku mpemba wemba, yali agenda ssuuka ng'akuba amatu. Kati okuva olwo tewaliwo update yonna yali efulumye eri official. Mawulire mangi agafuluma gakwata ku nsonga eyo naye nga tegali official. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza, njagala nnyo nsooke nkuzzeeyo nti mwami Museveni yategeeza ffe ng'Abaganda mubeera eneme ba Buganda, nga sinakutuusa walala wonna video kusaba gimpeera ekigalo. Kansooke ntandikireko eno, bino biralamu nkomewo. Rose Nalubega wa myaka 40, Nalubega olwaliro n'afuuka omuzito n'atandika okunywera eddagala ku ddwaliro lya gavumenti ery'e Kawaala nga 24 February omwaka guno. Olubuto lwamutabukako n'alowooza nti ebisabye bimusimbye. Bwe bannuma ne mpita omwami wange ne mugamba jangu olabe, ne mugamba laba binene nga ndi mu kubulidinga nvamu omusaayi nfunye n'ebisimba ng'ebisa, ne mugamba omanyi kangende mu ddwaliro. Yasibira Kawaala. Natuuka e Kawaala abasawo ne bambuuza ozzekwati neeto ne bagamba nedda, olubuto lunnuma n'okubulidinga lwakuba mbulidinga musaayi. Ne mbagamba naye nsaba kunfunira we neebakako mpulira bubi. Bwe yali yeebase teyabandaalawo embeera ne yeeyongera okubijja n'abasawo ne basoberwa. Ne ntandika okusesema, nasesema nnyo bye nsesema ne bigwa ne ntandika okusesema amalusu. Abasawo ne bajja ne bannyamba awo ne bannongoosaako ne bankola ki, ne banteekako eccupa y'amazzi. Abasawo e Kawaala baalaba embeera ebasusseeko ne bassa kimu bamwongereyo ku ddwaliro eddene. Ne bagamba ono omuntu ali bubi wano, tetugenda kumukola ki, kumwepankako kumusobola, tumusindikewo akawempe. Ne bakubira ambulensi ne baŋŋamba olina omujjanjabi, ne mbagamba muliina naye taliwo kati bwano ssaawa zino mu kujja wano nzise bw'omu. Ne baŋŋamba omujjanjabi ajje. Kati awo ambulensi we yatuukira ne bankwata ne banteeka mu ambulensi ne nvuga paka e Kawempe. Kawempe olwamulaba ne bamwanguyira era ne bba we yatuukira ne bakwasiza wamu ng'agaluma ennyama. Ne banteeka mu kagaali ne tugenda mu lifuti ne tugenda paka ku 4. Bwe twatuuka ku 4 awo ne basooka ne balaba oba naasobola okupuusinga. Kati mu kupuusinga oba kyekyannemesa okupuusinga oba olw'okuba nali nsesemye nnyo nga sirina maanyi simanyi, ne baleeta ekiteeso ne baŋŋamba olw'obulungi bw'obulamu kabantwale mu Syeta. Omwami wange we yajjira ne mugamba ekiriwo okimanyi, bantwala mu Syeta. Bwe natuuka e Kawempe yali ku level 4 abakyala gye bazaalira, abazaala mu nzaala ya nnomo gye yali. Kati bwe ntuukayo ntegeeza naŋŋamba nti abasawo baŋŋambye nti nyinza obutasobola kuzaala mu ngeri ya nnomo naye bagenda kunnongoosa. Naŋŋamba naye bwe kibeera nga kyekinaataasa obulamu bannongoose, omwana bamugyemu ekyo kiggwe. Ng'ebyokusindika biganye nti abasawo bamukyusa waadi okumutwala mu ndala ng'ekiriwo kyakumulongoosaamu mwana. Bayintaani ne banteeka mu kagaali, baali bawala 2 ne bansindika ntugenda mu lifuti ne tugenda ne tubantwala mu Syeta. Ng'atuuse mu ddongoosezo nti yafunamu okwekengera. Kati bwe banyingiza mu Syeta ne ndaba nga nnako buyintaani obuvubuka nga buto bwali 3 ne buŋŋamba nnyabo linnya akatanda ne nninnya akatanda k'omu Syeta eyo. Naye nenfunamu okwemulugunya nga ndaba sirabawo dokita mukugu, nga ndaba buno bwana buto nengeesinga ne ndaba nga bwe bufaanana okunsala. Nalubega agamba yeevaamu n'abaatulira okutya kwe. Ne mbagamba nga dokita tajja nga siraba dokita kubanga nali mu bulumi. Kati kyebava beeyawulamuko ne beewaamuko wali eri gaapu ne beemulugunyaamu 3. Bwe beemulugunyaamu ne bakomawo wendi katanda wendi ne baŋŋamba dokita ajja agenda okukolako naye agambye tugira tukyakukolako nga naye bw'ajja. Abaali bamugambye nti bagenda kumusirisaako kitundu ate baatuuka ne beekyusa. Ne bagamba bagenda kunsirisa nzenna. Ne ntyamu mu mutima ne ŋŋamba baba bansirisiza nzenna nga siraba kigenda mu maaso.
bano abaana bano si be bagenda okunsala. Nembasaba nembagamba dokita yandimaze kujja. Ne bagamba dokita ajja. Naye ffe atugambye tugira tukolako nga naye bwajja. Ensirika. Ne bansibako kanula. Bwe bansibako kanula ne bankuba kalifomu. Ebyaddirira teyabimanya kuba gwe basirisizza ebyokunsa abatakyalina kyamanyi. Omwami yabitunyumiza kyokka ono tayagadde kumwatuukiriza naye agamba nti yalabirawo ng'omukyala abasawo bamwongerayo mu waadi endala. Nabeerawo nakuumirawo awo ebbanga ngali ya ssaawa ng'emu mba ndi awo nga bamufulumizza kati nga baŋŋamba nti bamutwala mu 6 kati netugenda nabo mu 6. Mu kukyusa omukyala okumuzza mu waadi endala nti omwami we bamutegereza ebibadde mu ddongoosezo ku mwaliriro ogwokuna. Awo mu lugendo lwaffe nga tutambula nga tugenda ku 6 waliwo nansi omu kakyala kampi nanga nti mukyalawo tumujemu tumulongoosezza omwana ekyo mukisa omubi tawonye. Yali akyali mu byakufiirwa mwana ti naasi n'amukubako amawulire amalala ng'alinga amamirira kamulali mu bbwa. Naye n'ekyokubiri nti nenabaana tugijeemu neneekanga. Omwami alumiriza nti teri yamutuukirira kumwebuuzaako ku nsonga eno n'alowooza nti obaolyawo omukyala bwe yali mu thiyeta yeefuula kamala byonna ng'ekigalo ekisajja ekikuba ennoga nga bwe kitta n'ensekere nga ye yakkaanya n'abasawo. Kati olw'okuba nti ye yali tannaba kudda ngulu bulungi saayagala kumutawaanya naye ng'ebirowoozo byange birowooza nti osanga ye yakkiriza ku ekyo ekyali kigenze mu maaso. Yes, nkwaniriza mu butongole atambula n'omukutu gw'enkyukakyuka gwa AKTV Media Uganda. Nze Eke Master mabega w'omuzindaalo. Kaakati nno Mame Sweetzland Sister Marie njagala osooka otule ku vidiyo eno mugana nkakeeto owulirize ebigambo bino. Bannayuganda bangi abagenze maaso n'okusendebwa awo wennyini we babadde bakolera nga bagamba mbu ebifo bye babadde bakoleramu bibadde tebiri gazetted by the government. Kati wuliriza waliwo enkola ey'okubeera nga mujjukira ebigambo bye twajja nga tubawandiikira nga tubatera ku mitimbagano kuno nga byayogerwa omu ku banene munda mu gavumenti eno eya Mwami Museveni. Ono nga yategeeza nti Abaganda bonna balina okufuuka abaddu mu nsi eno eya Uganda. Bigambo bino mubimanyi, eyabyogera mumumanyi, bangi temutugoberera naye abatugoberera ensonga gye njogerako mugitegeera. Era ng'ono yategeeza balina okuteekawo ebyenzijanjaba embi munda mu ggwanga Uganda okulaba naddala mu Central nga Baganda balwala ne bafa. Ebyokusoma Abaganda balina okulemesebwa okubeera nga basoma bulungi nnyo nga bo basobole okubeera nga bo bakola slave work, bakola emirimu gya wansi nga bakola donke work nga be bakolerera bali abantu b'omu bitundu eby'omu maserengeta g'eggwanga Uganda. Kakati nno bino nga weebiri obulamu bw'Abannayuganda bwateekebwa mu matigga okutandikira ku byenzijanjaba amalwaliro agaliwo nga makadde gakutte mu mbinabina nga n'agakyaliwo agakyayimiridde tegaliimu ddagala nga n'eddagala baaliteeka mu pharmacies ezaabwe era ng'okuligulayo owaayo buwanana bw'oba tolina buwanana ng'olina okufa nga kituukiriza kiri kye baayogera nti Abaganda bonna balina okubeera either nga baddu baabwe oba nga basireevu baabwe nga bo be bamaster be bakabaka be batudde muli ofiisi yonna ng'Omuganda gw'okola omulimu gwa wansi. Kakati nno ebyokusenda ebyokumenya abantu ebyogoba abantu byandibanga bigenderere abantu bonna abagobwa ampuliriza bano Bannayuganda naye nga bonna tekuli n'omu gwe basooka kuteekateekera nti wano tukugobyewo twagala ogende odde wano tewali gwe bagoba ku mulimu guno nti genda okole guno nga n'abasomye tebalina mirimu abafunye chance ne bafuluma munda mu ggwanga Uganda ne boolekera ebweru w'eggwanga Uganda bano bonna waliwo etteeka erijja erigenda okubeera nga libakwatako era nga bano babeera bagenda kubeera nga batwalibwa nga abagwira munda mu ggwanga Uganda. Kyokka ng'ebyo bitadde ku mabbali ne yagenda ebunaayira takyasobola kuweereza buyambi famire ye etteeka lijja ng'okuweereza obuyambi olina kusooka nga owandiisa omuntu oyo anyonyole n'essene z'ogenda omuwa era zaaki. Bannayuganda bannange, let's pay attention to details. Video eno gwe kutuukako oli wa mukisa gisharing
paka bwenatuka ku muntu oyo omutuufu ayetako okujiwulira. You know history is repeating itself, but we are not attentive. Omanyi mu 1972 yali August nga 4 Idi Amin Dada, His Excellency, yagoba abayindi wamu ne ba Asians bonna okuva mu Uganda Bunambiro. Business zonna ne bazoleka, ebyagwawo mwabiraba. The economy went down the drain. History is repeating itself, and sometimes it repeats itself intentionally or unintentionally. Buli muntu abadde alina business ku mabbali w'oluguudo oba mu bifo ebitali gazetted, etteeka lyavuddewo asengule business ye agiteeke mu bifo ebiri gazetted. Naye ekibuuzo ekiriwo, abantu bano bali mu kusengulwa oba bali mu kugobebwa? Kuba omuntu asengula akwata mpola, yeegendereza, ng'akimanyi nti maali gy'asengula bwedda awalala egenda kuddamu ekole. Naye embeera gye tulabye oba abantu abasinga gye balabye erimu okwonoona, erimu okusabotaaginga bizinesi z'abantu, erimu okulaba nti emmaali yonna ekwatibwako teddamu kukozesebwa wantu walala. Mu bufunze abantu bali kugobebwa mu bizinesi zaabwe. I told you history repeats itself intentionally or unintentionally. But either way, the repercussions will always be the same. We are going to have an economic downfall. Singa tewabaawo kikolebwa Bunambiro, giving a common man an alternative. Okulaba ng'omuntu wa wansi emmaali eyonoonebwa emuddizibwawo era afunewo waasobola okukolera, tugenda kulaba repercussions z'okugezaako okujja a common man, omuntu wa wansi mu economy ya Uganda. If nothing is worked upon, we are going to face this the hard way. The level of impunity abakulembeze baffe gye bakozesezza in the name of kusengula abantu we badde bakolera ku mabbali g'amakubo, the sabotage, the hate, the viciousness mu nkola y'ebintu eraga nti abantu bali mu kugobwa mu economy. Ekyenjawulo nti muno temuliimu kutta physically, naye abantu bagenda kufa mentally, psychologically. People are going to lose the optimism that was once in them. Abantu bagenda kugwamu essuubi. Gavumenti erina omulimu gw'okuzzaamu essuubi abantu. Gavumenti erina okutegeera nti okukulaakulanya abantu si bizimbe na nguudo, wabula n'abantu ng'abantu, ekyo tuyita okubaamu ak'obuntu. It's either going to listen to people like us or face it the hard way. Video njitaddeyo for future reference. Ate bali bagamba temuwamanya, kabagisharing kabagiforwarding. Tukola emboozi ez'enjawulo ku mukutu gwaffe wano, nga kye tusinga okubeera nga tukulaga n'okukulengeza wewe tuvudde nawe we tubeera twolekedde oba oli awo. Kaakati nno ebizze nga bikolebwa munda mu ggwanga Uganda bingi, era bannansi bangi bibakosezza, bibatuusizzaako obuvune obw'amaanyi, nga bangi abamu baayavuwazibwa, wabula ng'ebyabavaako okubeera nga baavuwala gavumenti kennyini ye yabaavuwaza. Abalala baatuuka n'okubeera nga badda mu byalo, abaali beetegekedde ebyalo naye nga gye bali nga baavu ddala. Kyokka ng'ate n'abamu abaali mu byalo, abaali n'ebibanja, abaali n'ettaka lyabwe, nga bangi baagobwa dda ku ttaka lyabwe, nga baafuuka emmomboze wadde nga bali mu byalo. Kyokka nga n'abamu abali mu byalo abataagobwa ku mataka gaabwe, nga baasigalayo nga bakola emirimu egyagulo na guli, naddala omulimu ogw'okulima nga bwe tumanyi mu byalo, bano baayavuwazibwa, ng'ebirime ebirimibwa okubitunda, obitunda ku bbeeyi ntono nnyo gwe omulimi,
kyokka bw'otuuka okubigula okugeza ng'ebijanjalo nga kasoli ng'obuwunga ng'emmwanyi nga bibeera byakaweereege wabula nga gwalima bw'oba otunda layisi. Kati mpuliriza bulungi, abantu bangi bazze boogera naddala abo abakwasaganya mu luse oba mu lubeeru w'Abanyarwanda bano nga balumiriza nti munda mu ggwanga Uganda tebayinza kuvaamu oba mwagala oba temwagala okuggyako nga bagenda n'ettaka lyabwe nga bagenda n'ettaka lyabwe. Ani yajja munda mu ggwanga Uganda najja n'ettaka? Ebyo byonna bibuuzo. Kati wuliriza, era bano baatuuka n'okubeera nga bayita mu musajja mayitibwa nga Frank Gashumba ne bategeeza nti bwe mwoteekateeka okugoba Abanyarwanda wano mwetegekera okubayeekera, okubasanjaga, okubatirimbula, okubasaanyaawo nga bwe mulaba ebigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Congo, nti Congo egezaako okwerwanako naye abayeekera basanjaza abantu munda mu ggwanga erya Congo, batulugunyizza abantu, bassa abantu, bakutta abakazi, babbye ebyobugagga munda mu ggwanga erya Congo, bakoze buli kimu kye baagala munda mu ggwanga erya Congo ku bannansi nga bagezaako okubeerwanako, okubeegogombolako, okubeetagguluzaako, naye nga lukyali lutalo. Kaakati nno Gashumba yategeeza bwe mbanga mukyaliisa ebijanjalo empiso nga mulowooza nti Abanyarwanda bagenda kugoba munda mu ggwanga Uganda, ekyo mulimba. Mulina okutuwa ettaka lyaffe tuddeyo nalyo, oba si kyekyo mutwetegekere tugenda kuleeta ba M23 wano babakole kye bakola munda mu ggwanga erya Congo. Bino byonna bigenda mu maaso nga n'abakulembeze munda mu ggwanga Uganda bongera okuwagira abantu bano n'okubasisinkana enkya n'eggulo, era nga bangi bali mu bifo eby'enkizo munda mu gavumenti ya Mwami Museveni oba y'eggwanga Uganda, naye nga bano Bannarwanda bawedde emirimu nga kitegeeza kye baagala kye kikola. Wabula njagala nkutwale mu mboozi eno etiisaamu enyiiza y'ennyamiza ggwanga Uganda na Banyarwanda. Kansooke wa Hajati Nakalembe enkomewo. Salamu alaikum. Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye, kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukole ku nnamba yange eno. What they say about Rwanda, you think this is the worst country you have on earth. The same complaints that are being raised about Rwanda now were not even a fraction of it was raised against the government that murdered 1 million people here. Once a foreigner competes over national interests or resources is hated, why do we hate Banyarwanda in Uganda? Why don't we hate Bakongo? Why don't we hate the Tanzanians? Why don't we hate Kenyans? The issue is baliche bayingira mu national chi. Bole foreigner wayingirira bannansi bamukyawa. Bamulukyawa. Beyond the constitutional court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. Kubanga eby'Abanyarwanda sigenda kutuula. Kubanga ndi Munyarwanda. Byonna bye tukolerera okukola okulaga Museveni amanyi nti ne bw'aba alina kampadde asavinga Banyarwanda. I call upon Banyarwanda wherever they are. Seriously, I'm not inciting them not to consider any member of parliament, whether Muganda, whether Muchori, whether Munyarwanda, whether who is not going to stand with us in this struggle. Whoever is going to go against our survival, we are not going to be with him. They have abused our young youth with a lot of impunity, intimidation, giving a lot of threats. I want to
sound a very serious warning to some of these guys who are in public offices, who are intimidating Banyarwanda, that we are here as Ugandans, not on anyone's favor, and we are ready to defend our existence in this country at all costs. When we argue that you are denied the passports, and therefore there must be a law for protection of your own rights, for acquisition of rights, as other Ugandans, they say that citizenship is an individual matter. But in the Constitution, they say it is collective, because it's an ethnic group, an individual thing. If I call such Mia Kakofone of Gagantwani Baloks, then they say I am speaking a lot of English and I am mostly insulting them. A multiplicity of such noises, for me, I consider it a Mia Kakofone of Gagantwani Baloks. It's complete nonsense. Neba mama ne batata. Zembuze ekigambo kimu. Mwe mulowooza nti omuntu omu alina amaanyi agasinga ffe Abanyarwanda nga twekuŋŋaanyiza bwe mwe. The report which was released by Parliament yesterday declaring Banyarwanda community as Uganda citizens, whether they are decision makers, you know the history of Uganda. This is not the first time Uganda declaring Banyarwanda stateless or non-Ugandans. In 82, Obote regime attempted, and you know what happened. We are very confident and determined to defend our existence in this country as citizens of Uganda. So we advise them actually to act wisely, to throw away that report and support the amendment of Article 10. It is a governance decision. It can only be taken by the President and Cabinet. This cannot be produced as a private member's bill. This happened in Congo in 1960. It should happen in Uganda in 2024. This, if what happened in Congo was not disturbed by the subsequent presidents, we would not have wars in Congo. If this is not enacted, I cannot promise that we shall not have wars in Uganda. This can only be a governance decision. It must be a government bill, and this bill then shall be taken to Parliament by a government that has got a majority of members of Parliament to do the needful. But the actual people who are fighting now, who started this fighting we are talking about, came from Rwanda. They did not come from Rwanda. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from, or as a result of solving the problem of 2012, 2013, when these people moved to Uganda and others came here. I remember for specific actually number, those who came here were between 500 and 600. Recently, there have been a lot of rumors circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda would use Uganda as a base to come and attack Rwanda. abantu b'ibicucu muri politiki bagiye bavuga ko impunzi z'abanyarwanda ziri mu Uganda zaba zitegura gutera u Rwanda. This is not possible, and it will not happen, and I like to assure all the people here that it will not happen at all. I was pretending to be a Munyankore when I was in fact a Munyarwanda. That's the only damage. In other words, I am a liar. 1963, when we met in one of the refugee camps in Uganda, where we were both living as refugees. But M23 is really a political problem which can be solved by discussion. Because I don't see the big problem there now, because these M23, I don't think they're asking for big things, sharing power or what. No. I hear they are talking about, I have asked them to send me their minimum demands. What are you demanding?
to go back to their villages where they ran away from, to be integrated in the army. What is how can this be a problem? So we are encouraging the Tshisekedi, please, these are simple, but you can agree with these people. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. I'm not an employee. If anybody thinks he give me a job, he's deceiving himself. I am just a freedom fighter whom you thought could help you also. We voted for Chagulanyi. We voted for NUP. We protected. But the militarization. I know 3 young people in Obogi who were tied to a stone. They were asked, denounce NUP as a Buganda thing. Denounce NUP. If you do not, we're going to throw you in River Nile. They refused to denounce. They were thrown in River Nile. And may their souls rest in peace. Byonna ebyo ng'obitadde ku mabbali. Waliwo enteekateeka zino nga ndalamu. Era nga zino jjukira nakutegeezeza ku tteeka liri erijja erikwatagana ku sovereignty oba ku ggwanga Uganda. Kaakati etteeka eryo bwe linaayisibwa waliwo okutya okuyitirivu ennyo. Emabega wa kino mukwano gwange atugoberera wandiremwa okuddamu okulaba opposition yenna munda mu ggwanga Uganda awakanya mwami Museveni okusinziira ku bigenda okuleetebwa mu tteeka lino ebigenda okubeera nga biri baakinga. Era okusinziira ku biriwo biraga okusinziira ku musajja ono waliwo ebigambo bye yayogedde byenjagala owulirize gwe naawe nga byonna birumika, byonna nga biraga nga mulimu n'abantu ssekinnoomu era nga n'abamu ku bano ate bali munda mu kibiina ekya National Unity Platform. Wabula nga bano bonna babadde ba agenti ate aba state naye nga bali munda mu kibiina ekya NUP. Waliwo TV stations ezinokoddwayo mu nsonga y'emu. Waliwo abantu ssekinnoomu babayita ba individuals abanokoddwamu mu nsonga y'emu. Waliwo empapula z'amawulire ezinokoddwayo media houses ez'enjawulo ku nsonga y'emu eya mwami Kyagulanyi nga bagenda kuleeta evidence bapuruvinge n'okubeera nga bano bagenda kulumiriza nga waliwo ne bassekinnoomu ba bloggers aba YouTube abaateekateekebwa edda okulumiriza nti ono yalinga afuna ssente. Wuliriza nga ssente zaafuna zimenya amateeka era nga ssente zino ziyakozesanga okwagala okuggyako gavumenti eya mwami Museveni era nga kigambwa bino byonna biteeketeeke biri ku sikuriputi byawandiikibwa okubeera nga bigenda kuluma n'okulumika Robert Kyagulanyi Ssentamu singa etteeka liri lyenkutegeezezza limaze okubeera nga liyisibwa mu paliamenti bw'atyo mwami Museveni nabeera nga amaze okubeera nga liteekako omukono ng'alikakasizza. Kati olwo kitegeeza nti mwami Kyagulanyi bwadda munda mu ggwanga Uganda abaalina okukwatibwa bw'amala okukwatibwa awere ennembe n'emisango oba oli awo eginaba gimugguddwako. Jjukira nga tannaba kubeera ng'afuluma tuzze tukutegeeza ng'akyali ne mu kampeyini nti waaliwo emisango egisoba mu 10 egyali gimaze okubeera nga giteekateekebwa okuteekebwa ku mwami ono mwami Kyagulanyi. Wabula yafuna intelligence nti ono yali agenda kubeera ng'akwatibwa mu kaseera mpaawo kaaga oluvannyuma lw'okubeera nga twamala okulonda ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa January bw'atyo mwami Kyagulanyi yeesolossa n'afuluma enju ye kubanga baali bazze omukwata baali batumbudde era ono yafuluma ng'ennaku z'omwezi 16. Bano bagenda okujja mu nnaku z'omwezi eziri mu 20th okumukwata ono nga yafuna dda intel era nga yayita mudda naye nga yalekawo essimu nga enkolobe. Bano baalowooza nti mwali nga batulakinga ssimu. Sente zonna zemwafunye
zonna ziva mu group za Museveni across the globe bano era kye bakoze ku account za president n'ez'ekibiina era wetwogerera essaawa zino waliyo okulera Kombe Sowani bwe baatula mu meeting bagamba ebintu bino tugenda bifulumya tutya ku mainstream media mpapula z'amawulire ku ba YouTuber ku ba blogger tugenda kukola tutya ne bagamba nti amawulire twagawamba gonna TV twaziwamba ne radio station twaziwamba ba TikTok twabawamba ba YouTuber twabawamba just kasimu n'akasente ku account yaabwe nga bagenda tukolera omulimu ne bagamba ekizibu tulina eki kya Nation TV yokka ekyo tulina mu buzibula ensonga nti ye tulemeddemu nnyo baaso balina abasasi b'amawulire n'abagasoma nga bali professional nnyo bakola investigative journalism ne batu exposinga kati tukoze tutya abo ne basooka basebbali kati information gyenkuwe Bukedde TV eyina information ey'ebintu bino New Vision eyina information y'ebintu bino Baba TV eyina information y'ebintu bino Sanyuka TV eyina ebintu bino Natasha Broadcasting Service eyina ebintu bino BBS CBS radio zonna ne TV zonna zonna ezi mu Uganda already ne ba YouTubers abamu bamanyi oba balinze essimu ne ba TikTokers bamanyi nga olufuluma nti keesi efulumye bweti empapula z'amawulire buli kimu ne banka details zonna wire money transfer zonna ezibadde ziva mu group za Museveni across the globe bagenda ziteeka amawulire nga ne ba agent b'ebintu byonna babirina nga byonna biprovinga nti Kyagulanyi receiving sente okuva mu organization kyembagambye nga talina wagenda kwolezaako kati olwokuba nti nze nga naddebanga Promax nembiwamu amazzi era kiriyo ekiwonuka kansubire nti kati wooliga kubugumye kuba kati eyo case yo ndabika njiggadde ate yebadde lastirizooti ya mulwensonga mwagambye nti ebyantu byonna ebyali mukawo tesobola muggulako omusango kubanga abaana baatulabisa tulina kukapitalizinga kweno kati ne gye mbadde mukapitalizinzeeko nayo Munyankole n'agamba wanyampisa ekiniga wanya mu mpale mwanya mu mpale kati nayo giyemu amazzi mwe munaamanya kati bamala okutegeeza ebitongole bino byonna ba propagandalist baani bonna balina information basirise balinze lunaku olumu era kyokulaba etteeka lino ngenda kuza omwezi 13 badde bagenda debatingako liyitewo immediately Museveni alisayininga oba yenna n'aba walisayininga oba Mao balisayininge president wonna walinnyira mu ggwanga mukwata ekibiina bakiwere bulungi nnyo kati bwe bamaze okuba nga bategeezezza abantu bano bonna bamawulire ba agents baabwe ku mainstream media ne bagamba tukoze tutya kubanga NTV ewakanya nnyo ebintu byaffe ne bikubamu ebituli. Ladies and gentlemen, bakkiriziganyiza bonna NTV bagiweze okumala omwaka mulamba. NTV ewereddwa okumala omwaka mulamba. NTV ewereddwa okumala omwaka mulamba. 1. NTV tegenda kuddamu kukapitalinga ggulire yonna mu parliament, mu court sessions or mu court hearings, government functions zonna eyinza obutaddamu zikapitala okumala omwaka mulamba. Kino Nyombi Thembo akimanyiiko kuba meeting yagirimu era akimanyiiko n'ategeeza bonna ba protocol NTV tejja kukkirizibwa kuddamu capturing parliament o capturing court hearings or court sessions ezirimu misango gya government oba ogenda ku state functions zonna NTV tegenda kuddamu kukkirizibwa wabula olw'obutaswala bayinza ogireka ne kavalinga naye nga baliko instructions kubanga temaze obifulumya tebalina kyakukola naye nga NTV yo okusinzira kugennina anti mwe mugasaka gayo nanka nga basakire NTV okusinzira kugenda muli bagobe mu parliament mwaka mulamba, court hearings wa court sessions mwaka mulamba, state functions mwaka mulamba, interviews abane mu government teri kudda mukozi kapitalinga. Ekyo mojja kiraba mu nyambale muwanika ku pages amwe nti lumbuibe yogera bituufu
wano nyinza okuba nga batasinza nga bagenda bakkiriza naye nga in reality Nyombi Tembo bamugambye dda era bo bakimanyi nti NTV bagibaanize munyamba ne mugamba Lumbuye yayogera bituufu batugobye mujja biraba okujjako nga babisazizaamu naye nga already Nyombi Tembo buli kimu akimanyi bacha acceptinze era kyagenze maaso kubanga nti obadde okube bituli mu information gye bafulumya nga bye bituli mu bintu byabwe ng'ekyokutabane gwe bimu bituli namwe mukuba mu bituli mu bintu byabwe ne bibalabisa kati nze mbagambye nti NTV yo bagigobye dda kuki okukapitalinga amawulire ago kati mu misango gye bagenda okuvunana president kwe kuli oga treason nga bayita muteeka erya protection of the sovereignty kubanga kiri wakiwanuka file yagimaze dda agirina n'obujulizi obuvudde ku accounts zonna ez'enjawulo zebatadde sereza nga basinzira kuba agenti baabwe era nga wakusomera kaali oba sina kindi n'ekibiina bagenda kyula kubanga n'ekibiina bino byenjogedde byennyini bikwata ne ku kibiina waliwo international wire money transfer activities ezigenda ku account ya national platform nga nazo ziri related ku bintu bino omuli eya LGBT omuli ez'abatujju rebel groups ne political conflict support groups across the globe ezo naso sente bangambye zigendako kati mukulu katana sebo treasurer nkusa mutandika okutunulira activities ezigenda maaso ku account z'ekibiina kubanga bino byonna kiwakiwanuka ne banne inspector general of police DDG Salimu 7 buli kimu kyonna n'obujulizi kiwakiwanuka bulina nga babuprintinze dda out ku activities zino so kati mutegedde bulungi nnyo nti baagala kukola kintu ekyo ya America ne Uganda abazungu bakiyita policy shift tukimanyi nti mu myaka egisoba 30 egiyise enkolagana wakati wa Uganda ne America ebadde etambula bulungi mu bintu bingi naddala mu nsonga ez'ebyobutebenkevu mu kitundu kino kya Eastern Central Africa era nga Uganda fe tukutte omumuli Uganda buli America kiyetaaga okugusa mu kitundu kino fe beesookerako oba oyogera mu Democratic Republic of Congo oba oyogera mu Somalia oba oyogera mu South Sudan nga fe be batandikirako so bw'olaba ebbaluwa eri ku ddaala lino otandika okutegeera nti waliwo ebintu ebitali bimu ebikyuse mu nkolagana eno ebaddewo okumala ebbanga ddene kubanga ebbaluwa eno okuva mu ssentebe w'akakiiko kano akavunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala mu Congress ya America omukulu period etegeeza bingi nti si idle talk nti oba mubaka afulumye bufulumi parliament najja ku madaalo banatuuza press conference naita bannamawulire nti mujje mbawubuulire ebirowoozo byange ku Uganda oba ku bantu bano abasangibwa mu nsi Uganda oba mu nsi Kenya atudde n'awandiika ebbaluwa n'ateekamu ye kyayise obujulizi bwe obutandikirwako muzungu kyayita preliminary evidence ebbaluwa eyo n'agisindikira ssentebe w'akakiiko Mike Pompeo oba ssentebe wa Ministry of Finance ku nsonga z'amawanga amala mu America Mike Pompeo ng'amugamba ensonga zino njagala ozikoleko bwoti n'obwoti ekisooka bano njagala obateekeko obukwakkulizo naye ate bwe tusukkakaawo tuyina n'ebirala bye tuyina okukola akakiiko kange neetaaga okwongere amawulire ku nsonga zino ezoogeddwako kikulu kikulaga policy shift nti myaka egy'emabega gye twatambuliramu ku mirembe gy'aba Clinton abayita omukulembeze w'eggwanga omu ku abo abaali bakutte omumuli mu kutebenkeza Africa wali tosobola kufuna bbaluwa ya kika kino kaakati bw'otandika okulaba ebbaluwa efaanana bweti ewandiikiddwa ssentebe w'akakiiko akayisa embalirira eya State Department ye Ministry ya America ey'ensonga ez'amawanga amalala akakiiko kano ke kayisa embalirira eyo yevaako sente ze basindika mu mawanga nga Uganda nga ga buyambi n'olwekyo ono ensonga z'ayogerako zigwa mu buvunaanyizibwabwe era asobola okusalawo kinene wawe twavudde kuba tubadde banywanyi kiki ekitambudde obubi kakati bintu bingi ekisooka nti akalulu nga bw'okalabye katambudde process bukya bantu batandika okwewandiisa wabaddewo ebintu bingi ebitali bya bulijjo ebintu ebyo ebitali bya bulijjo bye biviirako Abamerika okugamba nti mu mbeera y'ekika kino
yadde gavumenti eno tutambudde nayo ebbanga lyonna naye ebintu byetulaba nga si bituufu tetuyinza kubireka kugenda maaso nga tetubakubye ku nsoloboto. So bwe bubaka obukulu obuva mu kiwandiiko ekyekika kino nti ekisooka kikulaga police shift mu nkolagana ya Uganda n'eggwanga erya America. Ekyokubiri ye ripple effect eva mu bbaluwa eno nti abakulu eno abo abakoneddwako n'abatakoneddwako balina okutandika okwekuba mu ttooki kubanga abakoneddwako kati balina okukimanya nti buli wooyita waliwo omugugu munene oguli waggulu w'omutwe gwo. Ekyo kintu si kirungi ne baba tebakukutte ne baba tebakututte mu mbuga z'amateeka. President Mulamba Bashir wa Sudan bwe bamuteekako ebbaluwa bakuntumi erya ICC yamubuzaako emirembe ninga teryamukwata mukulembeze. Yagenda mu lukiiko lwa African Union lwali Nigeria yali asuubira okukola presentation ku ssaawa 9 ez'akawungeezi ku makya ssaawa emu yali nnyonyo okudduka emisinde ng'olwafunye amawulire nti President wa Nigeria yandinyigirizibwa n'amuwaayo nga bwe yakola ku Charles Taylor n'amuwaayo n'adduka oyo mukulembeze nga yadduka emisinde bw'atyo. 2015 nzijukira nali na mu ggwanga lya South Africa era Bashir yali azze ku lukuŋŋaana lwa African Union luba lwakatandika lutambula abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu ne bagenda mu kooti. Gavumenti ya Zuma bwetegeera nti kooti yandiwe ekiragira akwatibwe Zuma n'amugaa nti weetegule mangu. So olaba n'omuntu ali ku ddaala ly'obukulembeze bw'eggwanga ekikoliga ekyekika ekyo kikuteeka ku bunkenya. Twakiraba ne mu Kenya twakiraba ne mu Kenya nga William Ruto ne Kinyatta babataddeko omugugu ogw'ekika ekyo gwabamenya okumala ebbanga okutuusa emisango egyo lwe gyayimirizibwa mu kooti ya ICC. N'olwekyo effect yesooka nti abantu batandika okubeera mu bwerinde. Ekyokubiri abalala abatanokolwayo baba bayina okutandika okwegendereza. N'olwekyo bw'olaba diplomatic relationship wakati wa America ne Uganda ng'etuuse ku ddaala lino omanya nti obubaka obukulu buli mu kutegeeza Uganda nti oyina okweddako. Doctor, tulaba abakulu wano mu government ebbaluwa eno yafulumye naye tebabiriiko aga nti ebyo by'Abamerika si byaffe ebitukwatako. No, nze be nawulidde nga boogera ebyo be boogezi ba gavumenti. Omwogezi wa gavumenti toyina kirala kyewandi musuubidde okwogera toyina kirala kyewandi musuubidde ne bw'oba nga gwe baawa obuvunaanyizibwa obw'ekika ekyo naye ng'ekikulu okimanyi nti ekikulu bakimanyi kuba bali sophisticated si bantu ba bulijjo mbamanyi bulungi bakimanyi nti eno ebbaluwa si ya bulijjo kubanga ekimu ku kye babadde beekwasa nti wabaddewo ebbaluwa endala ezijja ziwandiikibwa. Ekyokulabirako waliwo omubaka mu Parliament y'Ebungereza Dr. Paul Williams azze enfunda nga ziwera ng'aleeta ensonga ezikwata ku Uganda n'azireeta mu Parliament ya Bungereza. Naye ky'olina okumanya nti enkola yanjawulo. Paul Williams abadde alinda okuweebwa omwaganya ku nsonga z'olaba ezitatambudde bulungi zireete matters of national importance. Kakati n'aleeta ensonga bw'aleeta ensonga ng'agibuulirako minisita ow'ensonga ez'amawanga amalala owa Bungereza. Minisita naye sipiika olumuyita n'asituka naga nti ensonga eyo tugitegedde era tujja kugirondoola mu bufunze zibeera matters for noting purposes. Kuwulirwako buwulirwa. Kakati kino kyanjawulo ono ssentebe w'akakiiko. Kakati singa ne Bungereza ekya Dr. Paul Williams ekyozoolaba kibadde nga minisita wa Bungereza avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala yakireese singa olaba obuzito bwakyo oba ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga ezo mu British House of Commons ekyo kyandibadde kirala. Naye bino ebya gwe bayita loan member okuleeta ensonga ye ebyo bya bulijjo era kiringa mu biseera ebyabakabulu e South Africa wabeeranga n'abaka mu Parliament omu oba babiri ababeera awo ne boogera ku nsonga ze South Africa lwaki bamandera mubanyigiriza. Kakati ebyo ne bikomawo kubanga kibeera kintu kya muntu sekinoomu atayina buvunaanyizibwa bwa nkizo mu institution mwatuula. Kino oyogera ku muntu ayina obuvunaanyizibwa obw'enkizo mu institution gy'atuulamu era nga buvunaanyizibwa bwe okuzza ku mulamwa gavumenti ye bw'aba alaba ng'evudde ku mulamwa. Era kyotola nti ebintu bye si byakwemagaza ateekamu ensonga enkulu n'akubuulira ti ensi eno gye twogerako nkulu nnyo eri America
olw'obutebenkevu bwa Eastern Central Africa. N'olwekyo kyalondoola tekirina mu interest ya Uganda, kiri mu interest ya America. Aga nti strategic interests zaffe mu East ne Central Africa okutebenkera Uganda erina okuba nga etebenkere. N'olwekyo tetusobola kutunula butunuzi. Kino kyekyawula ku bigambo ebirala ebize byogera bannabyabufuzi e Bulaaya nga Dr. Paul Williams. Doctor,